tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika, amajinni, amayembe, emirimo gyo gyafa, olina olutwe oba omukisa gwe gwabula, olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo, oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu, olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba, olina omuntu walemedde ku mwe ng'obasigala, omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa, ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com, ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Karibu tena, karibuni sana siku ya leo. Yes, ndio karibuni ate njagala kwa nga nkwebaza yona gyosinze okubanga otulaba kaitikanitina ni waye dushu apoyo nenu oteekankere Masunga Doctors iunyo abanyakuli saiza abanyakitara mbarara hoima masindi ekiro kya lero baleteire ba Masunga Doctors. Abantu bano balina mulingo bakutuha treatment ya mulingo ogulukwawukana kona halokali ba Masunga Doctors baruga mu ihanga area Tanzania kandi ekikyuka bakiyeta Zanzibar. Sheikh kozese Sheikh abira haji wa Sheikh kolesa lyo nalyo olabango yagadde cyane Sheikh buza ko kubatulaba batole ku salam obawulira amanyago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba tubaniriza wano olwaleero oyogera ne ba Masunga Doctors. Masunga Doctors tuli wano mu Uganda right now. Tusangibwa ekitundu ekiyitibwa Kawanda. Obanga otuse mu Kampala linye motoka ezikwata ekkubo erye Bombo Road ovile mu Kawanda ku stage. Naye ba Masunga tuli bantu bangi, tubasawo bangi, tujanjaba mu ngeri ey'enjawulo. Buli kyonna kyoba kikulese ojja kufuna omusawo agenda kujanjaba. Olwakubanga nti leero nze nfunye omukisa ogujja wano ogwogerako nammwe naye nga bw'oba ngoze n'otansangawo togamba nti nze nalaba oli. Ekiba kikulese kyonna kiba kigenda kola ki kiba muri bangi nti omuntu yenna doctor yenna abasobola kukola ku muntu yenna ayinza okujja n'agamba njagala oli bwe nalaba ku TV nedda tuli bangi leero ndabise naye nkyagenda kulaba omulala naluli ojja kulaba omulala ojja kusangawo Hajjati Jaliya ojja kusangawo Seeko omulala ojja kusangawo dokita omulala naye nga tuli bangi kusinziira ku milimo nga bwe tulina emirimu emingi wano mu Uganda. Kaakati ensonga esinze okunnoonyeza abasajja b'e Uganda tebakyayina maanyi basindike mwinga ba Masunga mubayambye mutya bannange tulina ekizibu fa abakyala omwami n'obeera naye naye n'avaawo ng'osigala ogamba bannange obankole ng'obeera naye lwawo naakola ndi taata w'abaana naye nga omuliro pe. Kati nga bw'oyogedde abasajja amaanyi g'ekisajja ba Uganda bokka basajja bangi bakyalina maanyi kusinziira ku mbeera ze tubeeramu okusinziira ku mmere gye tulya okusinziira ku birowoozo kati abantu balina birowoozo bingi kati ebirowoozo ebyo bye babeera nabyo okusinga bimalawo maanyi ga kisajja okusinziira mmere gye balya n'embonaabona gye bonaabona bantu gye babonaabona gyereeta embeera ezo okubaawo n'abalala babaloga bulozi kati bwebona bw'oba ng'olina ensonga eyo nti tolina maanyi ga kisajja oli musajja nga olira amaanyi go si malungi tolira nga naawe wenyine si bw'oli nga bwe wali jangu tukujanjabe osooka kwewozaako kyolaba senga wazenga empewo nyingi walindabye naye wano ozze mu musana kati naawe wenyine naawe omukyala bw'oba ng'olina omwami wo ng'olaba omwami wo amaanyi matono jangu tutuukirire waffe nange ng'omukyala nsobola okuyambako omwami wange omusajja wo nti omusajja wange ono nga bwe ndaba embeera sinungi jangu uno waffe tujja kutereeza omwami wo asobola okufuna amaanyi nawe omusajja jangu tukuwe eddagala weeri ey'amaanyi g'ekisajja gwe wenna ali eyo ng'olaba amaanyi go matono tutuukirire ewa Masunga obadde okyatunyonnyola ekyabagamba nti abantu balya bubi ennaku zino walimu n'eddogo nno balaba basindikidde eddogo omulala ayinza okubeera n'abakazi ababiri oba abakazi abasatu omukazi nga tamwagala agende ku mukyala mulala kati n'amuloga nga bw'abeera ewuwe abeera kiriya bw'abeera eno abeera bulungi bwadde bali ng'abeera bubi naawe eri ng'atandika kwoza naawe tutuukire ono bw'obeera eyo wala osobola kutukubira essimu yaffe eri 07 69 67 84 58 eyo namba yennyini eri ku WhatsApp osobola kutunoonyako ne ku WhatsApp n'otufuna oba ne bw'ogenda ku Facebook otusangayo ku Masunga Doctors oba n'ogenda ku website yaffe n'olaba biki ebiriyo osobola kutambulira ku mutimbagano waffe website www
masungandoctors.com osobola kusanga yeyo n'otufuna n'olaba biki bye tukola n'otugoberera kati gwalina amaanyi amatono tutuukirire ojja kuwona tujja kujanjaba ojja kutereera ojja kuba bulungi ng'abasajja abalala bwe babeera. Kaakati waliyo n'ensonga eno ewaffe mu kyalo oba neno gyebiri ababbi bannanga abantu bagenda ku bizinesi z'abaana bwe ne babba abantu ewaka ne babba mu nnimiro ne babba ebirime buli kimu ne bakibba. Ensonga y'ababbi nga mmwe Bamasunga muyina engeri gye musobola okuyambamu bannayuganda olina alima ebintu by'okuvaano n'eri n'asanga mu lusuku nga babbyemu enkota ze nga 10. Ababbi tubakolako ababbi nga bwe nakugamba first time ababbi tubakwata bw'obanga ababbi babba bintu byo babbi bayingira mu dduuka yo ne babba mu bintu ababbi bajja ewaka ne bamenya tutuukirire tujja kukwata ababbi mujja basindikira enjuki tujja kukwata n'abantu abo gwe kennyini obalabeko abadde musindika enjuki zino zenda yefe bennyini bw'obanga olira ababbi babbi ebintu byo jangu tukwatira ababbi abo ekyeza bwe ndabanga omuntu ng'aliko enjuki nga 3 nnya mmanyi tegeera nti ava mu Bamasunga afe bamukoleddeko ebintu bye bigenda kudda si babbi ba bintu byokka kati eyo ngenda kubulira nga bw'oyogedde ababbi waliwo ababbi ababba n'ettaka ettaka ly'abantu bw'oli wababbi olina abba ettaka ly'omuntu n'alitwala lwakubanga yalina amaanyi oba lwakubanga yalina ssente naawe tutuukirire bwe banga bakubbako ettaka eyo nawooli ng'omanyi waliwo yabba ttaka lyo jangu mu Bamasunga tutuukirire tukoleko oddemu ofune ettaka lyo. Oyo mumukola ki oyo mumusuuza ettaka mumusuula ddalu ebirala nze okutoogera wano ku mpewo naye jangu bwe bonabanga otutuuseeko ojja kulaba Bamasunga kiki kyebakola. Si kubba ttaka lyokka na ssente na bintu waliwo n'ababba abasajja b'abantu kati bwe banga bakubbako omusajja nakyo tuyita bubbi bwe banga waliwo bakubbako omusajja wo genda mpolampola awo otyo bwe banga bakubbako omusajja ng'oli mukyalo eyo omanyi nti waliwo bakubbako omusajja wo omusajja naye aba atuuse okugenda omusajja bamubba aba otuuse okugenda nawe oba oyagala n'abantu bababba nyabo babba abaana babba abasajja babba abakazi n'abantu bonna kubeera kubba n'omanya nti oli mukazi wa gundi naye n'omubbayo bwebanga bakubbako omukyala naawe wenyine jangu nawe bwebanga bakubbako omusajja naawe jangu ate nawe banga olaba ewaka bakubbyeko omwana oba bakubbyeko omuntu yenna waka bwe tutuukirire Bamasunga oba omukozi akubbye ewaka ojja kufuna kintu kyo mu bwangu ffe nga bwe nkunyonyodde emiti egyaffe oba eddagala eyaffe tugijja wala ffe twava Tanzania nga bwe nsookeddeko tuva Zanzibar eyo mu bizinga abatuuseeyo bamanyiyo ate tetuli wano wokka mu Uganda ne Kenya we tuli bw'obanga ozze na Kenya tulinawo branch ojja tusangawo ne Tanzania Zanzibar tulinayo branch kati na wano mu Uganda tulinawo branch yeno eri wano Kawanda bw'oba otuuse wano Kawanda tukubireko essimu eyo gye nkuwadde ojja tutuukirira tujja kuyamba. Mu program tulina gye twasembayo okukola omusajja yambuuzaawo ekibuuzo naye oba ngenda kiwumbawumba ntya ekikubuuzo oba onookitegeera nga yali abuuza nti no kale yagamba ayina omukyala gwateesemu ssente ze nnyingi naye omukyalo ye muvuzi wa safaari buli lwabataliiwo mbu naye yaŋŋamba nga ateekako ekigambo mbu aleeta abasajja ewaka n'agamba buli lwamubuuza abyegaana kati mu kwegaana yambuuza abo Bamasunga doctors basobola okupa eddagala oba okunkolako ne mbasanga ne tujja ne tubasanga nga bali wamu nga bali awo balemedde awo ndeeta abantu b'omukyala n'abewaffe balabe kye mbadde mbagambanga ebbanga lino lyonna kisoboka nange leero mbuuliza kirungi nnyo kibuuzo oyo omwami kye yabuuza si yo mwami yekka oyo alina obuzibu obwo abaami bangi balina ebizibu ebyo naddala abavuga safaari n'abakola balwayo nnyo si bano abagenda wala nnyo nabali kumpi ava waka n'agenda n'akola emirimu era nasanga omukyala ng'ayenze omukyala n'avaawo n'agenda obanga bakubbako omukyala wo oyagala mukwata naye kyandibadde kirungi kutangira naye ng'obanga oyagala kukwata tukikola oli yagamba yagala babasanga awo nga tebasobola kuvaawo bangi betukoledde ekintu ekyo ne babakwata naye nti kyandibadde kirungi babanga maama w'abaana obanga mukazi wadde naye mu kyalo naye bw'obanga oba taata w'abaana bw'otuuka ewaffe tusooka ne tukuwadduvayo tusooka kukebera ne tulaba ki ekirungi gy'oli oyinza okudda n'ekirwadde kyoyagala ffe ne tulaba ekirwadde kyoyagala nga si tulina okukola ffe ne tukuwa advice ne tukolerako ekirwadde ekikola ki ekigenda kunyumira oba ekigenda kuyamba kati oyo bw'abanga yabuuza ekibuuzo ekyo
atutukirire oba tukubire ku simu yaffe eyo ajja kufuna obuyambi tujja muyamba mukyala wajja mukwata oba ajja kuziiza mukyala w'okuddamu esimu gibasomere simu yaffe eri 07 69 67 84 58 eyo simu yenyini eri ku WhatsApp osobola kutunoonyako na ku WhatsApp bw'oteerako message naffe wenyini awe tukuddiramu nitukubulira ekyokukola oba tutambulire wano tukyalire ku maka gaffe wano Kawanda. Omuntu ng'alina ebizibu naddala eyo ku mirimu tayagalwa bulungi ewaka awo mayinza okuba nga mwana waawo naye era tagaanja kwegamba ali awo ku mulimu tebamwagala yonna gy'atambulira abantu kale si muganzi muyina engeri gye musobola omuyambamu nafuuka omuganzi oba ekyokuganja ekyo kiri kitya? Bw'oba ng'oli mu maka ngenda kusokera mu maka nga toli muganzi kati ngenda kutwala ng'abakyala n'abasajja balina abaami abasatu abana nga toli muganzi mu maka abaami balina abakyala nga toli muganzi mu maka jangu tukolereko obeere mukyala muganzi naawe kenyini akola ku mulimu kati bwonkolako ng'aleka bali bahajjati abalala tajja baleka naye genda kubeera muganzi nga nze nsinga nze njogera nga gobeera namba emu kati n'abaami abakola emirimu oba mu abakyala abakola emirimu ku mulimu nga olaba atoli muganzi ku mulimu tibakwagala mulimu bw'obaawo ekibi okikola ne mu bantu wennyini mu bantu b'obeera nabo b'owangala nabo ng'olaba bo abantu tibaagala ggwe tutuukirire eno ewaffe osobola okubeera nganzi osobola okubeera muganzi buli wamu w'obeera buli wamu w'okolera. Kakati bino mbyogera mpola byange naawe byaffe njagala YouTube yange singeke ya MS ebyo tujja bikola ng'abalabi bange ebyo byonna tujja ojja kufuna ekirungi abatuwuliriza namwe abatulaba tutuukirire Bamasonga bingi byetulina bingi byetukola nebyo tutogedde wano nabyo tubikola guyinza ogamba nze ekizibu kyange ate tebakyogeddeko bwe tutuukirire obeera amakaago nga gayuuka ng'olaba amakaago si matereevu obeere musajja obeere mukyala bwe tuuka Bamasonga tutereeze amakaago naawe osobola okuba bulungi mu maka nanga abasajja oba ng'abakyala abalala abali bulungi mu maka gaabwe. Tuli ku nsonga z'amaka ozireseemu naye kaakati kambuulize eddala na kino era kyali mu comment section mukyala yaŋŋamba ayina emyaka nno akyali muwalawala yaŋŋamba nti nno akoze kyonna ekisoboka okuba nti ayonja omubiri gwe naye gugaanye buli lwabeera n'omwami we mwamugamba owunya olusu era nga mu butuufu wakuyitako naawe oluwulira naye ye agamba taluwulira n'agamba agezezaako buli kimu omuntu oyo musobola okumuyamba mutya kuba ye agamba anaabye buli kimu naye buli lwabeera n'omwami we oba wayita ku muntu kale lwakuba tebamugamba abamu naye bannange mbuye bambi ayina empunya etali nnungi ayina olususu balita batya like smell etali nnungi kituufu ekyo gyekiri oyo omukyala gyekiri si ye yekka n'abalala nammwe mwenna bali eyo abawulira ensonga eno ngeyawono yabuuziza jangu tugenda kubayamba kintu ekyo kiri mu ngeri nga 3 waliwo ekirwadde kijja nti kirwadde osobola kuwunya nga kirwadde kize basobola n'okikuloga oba osobola kufuna omuntu n'akuloga n'obeera n'ekirwadde ekyo nga takwagaliza oba wayagala oba oli yayinza kuba nga yayagala n'omuka musajja n'akimukola nawe bw'oba ng'oli eyo ng'olina gw'oyagala kikola titukuyita nti jangu okikole muntu naye bakiroga muntu bw'aza kuba nga yayagala musajja wa munne nkuteekeko ekivundu kino nti nebbaawo agire ng'omuwunyirira oba owunyirire musajja wange nabakusingira ddala abalala bw'ategeera nti waliwo omukazi ayagala bbaawe ng'amudibya oyo omukazi nti buli bbaawe lwagendayo amuwulira ng'akola ki amuwulira ng'awunya kati nawe bw'obeera eyo ng'olina ekizibu eyo osobola kututuukira wano Bamasonga nitukolako ekizibu eyo n'osobola okutereera eze ebyamalogo bya ddala ebyo eddogo gyeriri kubanga n'ebitabo byonna naffe abasiraamu oba mu bitabo byonna ebyakka ne bannabbi birimu amalogo ate n'abannabbi bennyini babaloga teri nabbi gwe batalogako bannabbi abasinga nabo babaloga kati kitegeeza eddogo gyeriri gwali eyawakana nti eddogo tiririiyo jangu wano Bamasonga tukulage tukole bintu olabe nti abantu babaloga olabe nti abantu balogebo ate n'eddogo lijanjabibwa tutuukirize ojja kuwona ku ssaawa zino Uganda haje otambuddeko awo n'olaba ebipande bya bannayuganda abantu beesimbyewo eri eyambuuziza nti bannange
twesimbyewo ebipande bitutwalaganya biki naye Bamasunga basobola kutuyambako. Kituufu oyo beesimbyewo gwe weesimbyewo gwatuwuliriza gwandaba wano weesimbyewo naye weesimbyewo weesimbyewo otya ogenza otya mu kwesimbawo ne banno gwomanyi bano bye bazze beetegese gwe weetegese otya okwesimbawo togenda kwesimbawo nti lwakubanga wajjayo mpapula kyolaba abantu bangi baturuka eyo maaso ate ne bakaaba amaziga ate ne bagwa ne bagenda mu makooti kifo kye bandikozeemu ebintu ebirala olina okusooka ng'ogenda kwesimbawo jangu eno Bamasunga tukubulire tukulage engeri gy'abagenda kwesimbawo engeri gye beetegekamu nawe amaze kujjayo empapula yo nti ogenda kwesimbawo oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki jangu eno ewaffe tukulage abeesimbawo bagenda batya osobola okuyitamu osobola okuyimirira mu bantu oyogera ebigambo by'oyogera abantu babikola ki babiwulira osobola okuva ku lukungaana olw'okunganye abantu bagende eka nga bakola ki nga bakogerako birungi omukyala Pacho bannange yayogedde gwa yeesimbyewo togwa mu maanyi nawe gwe bakubye kalulu babaddewo akalulu awo waliwo kibiina kibadde n'akalulu bwebanga bakubye akalulu wonna si mu kibiina eyo yokka bibiina byonna bwebanga bakubye nga pate tekuwadde oba kibiinaayo tekuwadde bendera yakugenda nayo ijangu ewaffe ekirungi wano nti waliwo okwesimbawo bwomu jangu ewaffe nawe ayagala kwesimbawo bwomu nawe agenda mu kibiina jangu tukoleko gojja kuyitawo ayise Bamasunga bemulabanga bayiseewo bangi na bano bubiina ebyabaddewo ku kitundu ekyabaddewo bangi bemubadde musuubira nti bagenda kuyitawo bali mu baminisita babadde balina essuubi nti bagenda kuyitawo naye tebayiseewo tibeetegese abeetegese bebayi 67 84 58 eyo esimu yennyini eri ku WhatsApp osobola kusindikirako ne message ku WhatsApp nitukola ki nitukubuulira oba nitukunyonyola kiki kyolina okukola gwe yeesimbyewo lwaki mubuulireyo konga bibiri waliyo n'omuntu eyaŋŋambye mbeebaza ono yabadde yeebaza bwebaza yali omwami we tamuwuliriza yali buli kimu tekitambula bulungi bizinesi nabiki naye mbu yajja Hajati Jaliya n'amuwa oba kaali kaki musimanyi nga yateeka ku lulimi n'ayogera oba baakola batya sibi naye yaŋŋamba kintu kya lulimi naye yaŋŋamba kaakati waliwo labagamba emmere eweddeyo nakooye kati kwegamba byayagala byakola bakasitoma leero ekyo tekiriiwo gwerinda mukaawo ate kasitoma n'alinda nga takooye takoze eki kwegamba omuntu oyo ekyo kibayita batya gwe jangu ngoyo bwayogedde so yeka abantu bangi balabadde babagoba mu maduuka bonje muno baba bagoba yagamba ne landiroodi kati eddagali eyo n'aliteeka ku lulimi n'ayogera ebigambo bye oli gwayogera naye abawuliriza biki byayogera kati nawe tukirire tukuwe eddagala eyo Hajati ajja kuwa eddagala eyo bw'obeera mukyala nawe omwami jangu nange ojja kunsanga nja kuwa eddagala eyo n'oba osanga dokita mulala kubanga Bamasunga tuli badokita bangi wajja kufuna kintu kyonna ky'oyagala ojja kufuna ekituufu ekiba kikuleese ate ewaffe ekyenjawulo eriwo mba Dokita Masunga ffe kitukuwa bbanga ddene bbanga ttono tukuwa nnaku gwe kennyini notuwa results ezibeera ennungi nga tumaliriza waliwo alina amabanja agamba nina amabanja mangi simanyi na kyakukola ate bemmanja tebaagala kusasula kyokka nga nange njagala ze baba bampa ze mba nsasulamu bali ebbanja lyabwe ensonga y'amabanja mugikolako ensonga y'amabanja tugikolako seba atulaba naawe nyaba atulaba bw'oba ng'olina gw'obanja ng'aganye kusasula oba alemereddwa oba obanja kampuni n'oba nga obanja gavumenti mwabalina ebitongole ebikoleza gavumenti mulina ebitongole ebikola abatwalayo emmere abakola batya basaplaying ebintu mu gavumenti bintu nga tebasasula mmwe ne balwawo basasula myezi 4 mwaka kukolera bakusasule sente yo naawe abanjo naawe gwe babanja nga toyagala kusasula naawe tutuukire oyinza okubanga okusasula oyagala naye nga byokola tonna bakufuna sente zisasula tutuukire tukolere osobola okufuna sente osasula amabanja osobola okubeera obulungi bampula nga saagala zizaayo kyolina ngeri gy'onnyamba nze nina ebbanja naye mpu yali ntudde
Usawa kunyamba oyo nasirika nambako nansonyiwa najja ngamba bireke pacho nekwegamba nekimujjako bera bulyaza amanya temukikola batu twagala kukolera kujja kubo tukirira ngo aliwa kubanja bo bado tuyagala kusasula tusobola kukolera nofuna makubo nosasula sente zempola mpola babanga akutadde ku pressure nene kali mukakoliko yagala kugoba mu nyumba yagala kutwala nyumba yetu sasudde banja tusobola kujja nituwolereza ye nabanga awolerera muko nga nawe bononya sente ze n'omusasula naye titukola muntu nti alemwe kusasula nedda ssebo manager abutukolereko kwako bato yagala kusasula ngoje tukolera olemwe kusasula banja ly'abantu ewaffe tojja kujja kubojja tujja kukolera osobole kusasula banja y'abantu ofune sente osobole okusasula sibula batulaba olwaleero Sheikh wapendwa watazamaji wote mliokuwa mnatuangalia tunashukuru sana. Sisi ndo Masunga Doctors, tunapatikana hapa Kawanda. Tembea kwetu, tutembelee, utapata nafuu. Namba zetu za simu iko 07 69 67 84 58. Hiyo namba vile vile inapatikana hata kwenye WhatsApp. Vile vile tutafuta hata kwenye Facebook Masunga Doctors, utatupata. Hata kwenye website yetu uangalie ni mambo gani tunayoyafanya. Iko www.masungadoctors.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivyo ndio gisi tumetembea siku ya leo na Sheikh, mnapendeza, mchana njema, tutakutana tena baadaye.